Nkola due diligence nga sinaba kugula ttaka. So kugenda ku erosi nankakasa nti lya isiko ngenda wa isiko okunkakasa nti lirye nenkola search ejjako akafaananyi ngimalayo yonna eya gavumenti. Kati nze n'ekyapa kino ebyakyabamu bino bye tuyita maaza taito. Eno yali maaza taito. Yavaamu bino byonna. Eno yavuddemu bino ebyo bayita maaza taito yevaamu zino. Kati kino ekyapa kimu biri bisatu ogenda n'okkirira kati kino ekyapa nga bulaba mu radio ono yenna ekyo kyapa kya kkubo kati oba tofiirwa kati sikyasobola ne mulandizi baamala ettaka yegwaliteekawo oba bo be batiteekawo nti dino kkubo nze yaliteekawo olyeteerawo kati kaŋŋambe esaala ettaka lyange kandizibe nzikirizibwa kati naffe baisiko property consultant kati kino kyakuyiga gye muli mwabagala abali mu bizinesi emu naffe nekkubo nze nakula ekyapa kino nga kimalayo yonna bwe kiti naye nga wano waliyo ekkubo ly'ekyalo ekkubo ly'ebyapa ebirala eryajja nga ligabira kino maaza taito nga likoma wano. Olunaku olwaleero ndi wano Lungala nsobodde okubeera nti nkwanjulira kubamu ku badirekita abasazi b'amataka ku Masaka Road abasala ettaka eririyo oba ettaka eritalinaako nkaayana w'oyinza okuteeka ssente zo n'obeera nga wowangaalira ne famire yo bulungi. Olunaku olwaleero ndi ne Director Isiko ye musajja akyasinze okusala site ku Masaka Road ez'ebyapa ate nga ziri makubo amatuufu. Director Isiko ono nno ssebo amanyi n'okunjokyayo Director Isiko yasaze site eno era ono gwe tujja okubuuza ebikwatagana ku site kuno ebyapa. Ekisooka tagula nnyo bintu bya ndagaano aye naye mwabakirante baffe abasinga mwagala byapa. Director Isiko site eno tugirabye ndaba nnungi nnyo. Omuntu ali eyo tamanyi kye bayita decimals 12 osobola otulambululiramuko n'otugamba nti decimal 12 omuntu yali eyo bamanyi tubuuza nze sibimanyi ate ano ku 10 evaawa era ekoma luddawa. Sebo Director Isiko webale kubeera nti wataddewo site eno nungi nnyo eriyo bannaffe abagala okukola amasomero oba kalibize Musanze balina ka estate empigi kinga nemukutegeka byapa by'abaana bazze nga bangulako ploti nsanzemu nga buli muntu ndimukuteekateeka bintu byabwe bino byapa tusanyisa okulaba ani akulagiridde eno tomanya nsanyisa tukugana mubakuhaa bamadde naye sikusangangako kumitingangako bajja kulaba ku gundi ku TikTok followinga estate oli kulugamye tugezaako naffe tugeyono mpigi era tubali tulina edogani kiba tuli mukola kyamani nakwongerako naye abasajja bakolekotukulitikiwamazima nnyo ate nga mbadde ngezaako kugoberera nga ddala ebintu byokola nengamba owaayi omuntu ombeera mu field y'emu yafuuka mulabewo kati mwe bajjajja naye akagendeko ewajjajja oba oli awo osobola okukumangulabangulamuko faana akajja manyi ensi yonna oba muli wamazima byaddala ojja kuwangaala tuli mu mbeera nti tukyali bavubuka nnyo nga bwotulaba naye tuli mu mbeera yakusoomozebwa tuli mu bizinensi enzibu ennyo ezijjuddemu abayaayi efe Katonda atuyambye nti tukyali ku mazima osangidde mbadde ndikuna bino ebyapa bisale eyo mpigi kabira so abaana bonna babisasula mbadde mugeza kufolowinga nti oba temulimu like temulimu kyebakolamu era okwesanga nga mu isiko Rogers kisesinga oyinza okusanga oli bawandiiseemu spelling nfu nganfu yes kati kitegeeza kibeera kifu spelling obeera nganfu kibeera kifu anyway wali ku Nyondo Media yeze Rosette tubaddeko eyo nga tulina client waffe gwe tuba tuwa ettaka lyabadde yasevinga naffe aba Nyondo Estate Experts mbadde wa chairman
najja yogera ku mukulu Isco kati mbadde nga olaba ku TikTok ate naita kuba ekitabo ndaba enogulira office ya Isco kati nagamba kale nga sitwayisagala kumanya kati ebiseera ebisinga wensanga omuntu nti tuli mu kintu kyekimu oluusi ntera okumutya negamba owaayi naye ayina engeri gyambuliddeku nagamba olaba oyo si musajja mukulu muvubuka naye mwesimbu akola ebintu bye nagamba kamageri nyinyi yansinze gyoli nagamba oba olesobola okumwebuuzaako baki talina mpala nti nemufyogeyeemu genda omwebuuzeeko kati oli abeera nga ajjajjawo gwakatane katonda kyomanyi kiyawo kyamaanyi yalina experience bingi byasobola okukola ki okuyigiriza nti mukama wange yebigere bino abali kunyaniriza era badabe ng'oli happy negamba owazi bwetuka mu kifo tunasanyuka nziramu amanyi ngamba waabuli ekyo kituufu nnyo so oliza Nyondo Estates mbali kuwuliriza n'ebintu bingi byokola na products Uganda wange kyenbakola mulaba kati olaba n'akasusu kakoleera okufa okufi naye nga bwensanze mbadde ndebiza byapa era ndikuwa akadde olw'ensonga emu era ate njukire mu kafa akatuufu kubanga ebintu by'ebyapa bino ebisagala kulimba nsi nti ekintu kimanyi nnyo ekintu kyonna nga wakakitandika walaye nguba bikimanyi nnyo era kyawangambye bo negamba kazija kwebuuzako ebintu ebisinga kubanga nyala kimubuuzizza wakiteekala okufamira okuva gye muli kati bwemuwulidde mu kintu kino mukikoze mumanyi bwe kitambula osobola tuka ekiseera nobwetaba nga lyampewo empewo ebiseera ebisinga n'oba oludde mu ttaka kati saawa zino kiba kizibu nnyo okugwa mu butego bw'abayaayi naye n'obumanya ettaka teriggwayo kati olwaliro kino kyamu kitegeera kisoma psychologies kati gwe okugenda okuzuula nti psychologies emutuufu tulina kyetukola search nofuna search data eraga nti kituufu ekyapa kino kituddemu nze Isco nga bundaba wano kafaananyi kujja okusanga ku fayiro yange mulandizi kati nze nkola due diligence nga sinaba kugula ttaka sooka okugenda ku erosi nankakasa nti lya Isco ngenda wa Isco okunkakasa nti lirye nenkola search eyo ejjako akafaananyi gimalayo yonna eya gavumenti ekyapa kyabanga kyava kati nze nina ekyapa kino era kyavamu bino tuyita maaza taito eno yali maaza taito yavamu bino byonna eno yavuddemu bino ebibayita maaza taito yevamu kati kino kyafudde kati maaza taito eyo kati mabegako ke basalanga ebyapa bino kati nga kino ekisembayo ne bakiwa kino kyonna n'ekkubo byonna nekigirako ekkubo kati ife kyetwasalawo Psychologies tomanya leero ngenda kubeerawo ekyasiriiwo ngamba kati nti ekkubo libeere n'ekyapa kyalyo independently oba separately kino ekyapa sikitunda ekyo kkubo era lino kkubo okuva eno okutuuka eno kuba bino ebyapa biri bwe biti ekyapa kimu biri bisatu okuva eno n'okkirira kati kino ekyapa nga bulaba mu radio ono yenna ekyo kyapa kya kkubo kati oba tofiirwa kati sikyasobola ne mulandizi baamala ettaka yegwaliteekawo oba bo be bateekawo nze yaliteekawo olyeteerawo kati kaŋŋambe saale ku ettaka lyange kandizibe nzikirizibwa kati ngaffe ba Isco property consultant kati kino kyakuyiga gye muli abali mu bizinensi emu naffe nekkubo nzalakula ekyapa kino nga kimalayo eno yonna yonna bwe kiti naye nga waliyo ekkubo ly'ekyalo ekkubo ly'ebyapa ebirala eryajja nga ligabira kino maaza taito nga likoma wano era bwenkulaga wano mweno sulundi eno mukopi eno endala kati lero lyekkubo nga bwe liva wano likoma wano kunze lyeyongerayo naye ate eno waliyo abantu abalina ebibanja wadde olabayo ebyapa naye baali bayitaano wange ne bagenda wa eno kyenasalawo sikayana n'abaneighbors mbasanze bakulaakulanya ekitundu Isco property consultant najja neyeegomba nga zisinziira kwabo baneighbors kane ngamba nange sijja kuba wattima kansale nekkubo lisigale nga ligenda litwala baneighbors eyo nange nalino nesiba blockinga nti ono naye ono eno poloti ogiraba yatundibwa mukko lwansonga ekkubo lya baneighbors nafiirwamu naye nga baneighbors nina kati kyekyo kyetukola kino ekyapa
tekisobola n'obogera mu lands tebasobola kikyusa balaga kuliko ebyapa bino bitudde ku kkubo lino kati ekyo kyebayita okukola ebyapa bingi byofiirwa naye era ofunamu naye n'okufunamu okola ki kati eno yemanda title yezaala bino byonna kati bw'obanga ogenza kukola due diligence bajja kugamba nti ekyapa kino kiraba nti kya Isiko Rogers nti yes yakubuuza nti ye naye kyavamu ono bwekyavaamu omuntu munene nnyo mu ggwanga eyamuza sagala nyo tumwogereko amanya so nekidda mu Isiko Rogers ate Isiko Rogers nakolamu South Divisions so bwekityo bwekiri kakati omuntu ali eyo ayagala okugula ettaka ekyapa kino kiyamba kyennyo kuba nsobola ogamba neŋŋamba nti nze nyoba sifunye ekyapa nengera ettaka lyange nga wembeera ndirina ekyapa kino kiyambako nnyo kitya oba ettaka lino eno beeyi esigala yemu wenze nekugamba nti mu Isiko njagala poloti nga terina kyapa yemu nengamba ngeriko ekyapa ebeeyi yawukana bwe wesigala yemu oba kyakasente katono okufuna ekyo ekyapa kati olwaleero tuli mu nsi kati tulina ebitundu nga ebbeeyi yenkanankana neyekyapa kati tuli muno ekyengera Nabbingo Busega wa okudda eno bw'ogula ekibanja ogenda okumaliza nga kyenkanankana neyekyapa kati kyandi wandibadde musaale oba wandibadde ogula ekyapa okusiga ekibanja kati omanyi nti nno 3 ey'ekibanja wano ewaffe ekitemu eri mu miliyoni 6 ate n'ekyapa kiri mu miliyoni 6 oba 65 njawulo ya miliyoni 5 kati ekyapa kiraga bwannannyini obwenkomeredde nti olwaleero bano abaana bonna abasasudde ebyapa byabwe bino sikyasobola mwenaaba maze obasayinira transfer forms nekidda mu manya gaabwe simba sikyasobola kubaboona sisobola era nabo bamala kunsayiningira transfer singa abazi nangamba nti Isiko Rogers waliyo ekyapa kyankizo nnyo okusinga land title ekyapa land title okusinga agreement yes agreement oba kitengeja ku mazzi toba wansi mu mazzi kitengeja anytime bakijjako ne bakizeeri ne basigaza amazzi gaabwe kati ekyapa ekibanja kakati nze nengula ettaka lyange bulungi byose lyakyapa nfuna ki ekyapa oba nyagadde okubeera nga nze nanyiriwo ekifo ekyobishon gwaguze ekibanja sebisinga twadivaizinganyo abantu bano singa oba oguze mu Isiko naffe tukola ebibanja naye singa oba oguze mu Isiko property consultant fe tuba n'ebyapa nze bankuguziza nga landlord ku ttaka lyange naye singa oba oguze ewalala noonya landlord nanyini kibanja ekyo genda akusayiningireko ku agreement osasule n'obusuulu akuwe ne receipt bwakuwa receipt eyo olina bwali bazze nga azze kugulawo nga yala kugobawo omugamba landlord amanyi ku ttaka lino so nsobola okwegula oba okungula so sikungoba bugobi kati awo obeerako safe side kitegeeza nti noyo nabeera ku safe side nga niwakweta alina kiki aba talina kyapa naye nga bamumanyi kitundu naye ngaali safe nga munda mu mazzi mwali gali kungulu nga kitengejja bweyogedde waggulu nga kitengejja wakati fe abanyundo estate experts abaana basinga bagula ki bagula bibanja netukola eyo endagaano ebaita endagaano kati omwana aba agenda kutiyaamu agambe ekitegeeza tuli ku kitengejja bwe tuti nakyenkugamba ekijjuke nti bwogenda n'owalandlord n'omunoonya kati awo yeseefu we ati balejagala tubagumye baleme okubeera nga batire bagamba abanga ajidde ekinyolo nga tiko ekinyolo nolyako n'okugalawo naye nga tukugaziza bakufulu n'okugalawo waggale naye temuli mu kisumuluzo open nayingira nakugobayo naye nga obalinakoko nti wagadde ogambye tubyona safe side anoonya nanyiri ttaka nawaayo obusuulu bamuwaki nakyo ekyo kikugamba nyongo onooba obanga oyala kugula wantu nga kibanja sooka nogewonanyini ttaka bano abantu nabogenda okuteekako landlord nga manyi tigonayo kibanja bomala era bano boguzizaako nabo batwaleeyo zibasinde
ayinza okujjako emikolo ng'abiri. Omanyi lwaki nkubuuza ebibuuzo bino? Kuba nagenda otandika ekintu kino nasobola kukola research era nenkola ki nenjiga nenjagadde okumanya ne ba esiko bakikola bakikola esiko ebyali ddala batumalayo era mbadde yanyu nawe obanga okola ekyo waffe ettaka lina nyingi byakwamayi lwakuba nti bino bisanze bifuna kabifuna sibitereka muno mu ofiisi bivaamu byonna nentekayo waliwo bisefugu lyabyo omuntu asobola okuba muno n'abitwala naye nobwabitwala kino kikafula aba takyasobola kikyusa kino kipapula ne bwenkikuwa nibaa nti kikyo kitwale tekigasa ojo nga maliza okusaidirira transfer nebwekikuwa ogenda nakyo kino kipapula bupapula kati ate kino eno duplicate over land title kati land title yenyini esigalayo mu land n'ofiisi ya land kino eno bagiyita duplicate over land title. Kati kambuuze bano abagamba nti yabbye ekyapa yadduse n'ekyapa kyogamba aba adduse n'apewo oba odduse nabyoya byankoko osobola okukola special title ngenda nentekayo obundi nenanga kyapa kyange kyawula ngenda wa registra nekusaba wange ndi mufumbo nebba wange kituuseeko ziruse nakyo nabyoya byankoko kujjako tekigasa ina muno transfer obale nakinyonyolaawo nti mbadde mugamba nti oba ojja mubuganize ne transfer forms alina omwami nayanguza ettaka transfer bweti bwogenda nino transfer zisina sayiningawo ano vendo noki kati wano yasayininga nze sina sayininga naye eno ye transfer kati bwogenda neno kyangu nnyo okujuzaawo naye bwosanga nasayininga wano wavenda nawano nga basayiningawo oba tosobola kikyusa okuda mumanyago kuba tekibadde kyasobola onoba nga okozeseza white wash era registrar tasobola kisayininga abagira nagamba kino waliwo ensobi kitegedde so ene transfer form wekikugendera kati weyo transfer ezo zonna tuzita particulars zonna olina okusayiningawo nanakinokolati boti onokikola waliwo challenges zetusinkana kubanga buli onage gwemimu nawe oba zisisinkana nti omwana agera najja ngaayagala kumuluza ttaka agala kumuluza kibanja kati n'omugamba nti ekibanja egeza bugeza nti kino kyentunda kya bukadde 10 nayitawo dakiika ntono nyo naafuma naakugamba rozeeti oseera nina olinafunye bwotunda obukadde 10 nze ate nga olyanguza obukadde 4 watya bbanga tono nyo ogenda okuwulira nga anaajana ekintu kino nawe kyokisisinkana olinaga kati nebiremu bya bbeeyi nedda abatunda ku sente ezawansi mutyo bisisinkana bisanze nnyo era bamanyisiko property consultant naye ffe tugula ekintu mu bbeeyi naye nga kiri genuine netuguza abantu client baffe mu bbeeyi naye nga kiri genuine omuganda agamba bakuseera ne batakwazika ate bbeeyi layisi ekya bbeeyi layisi kigula mu miranga bbeeyi layisi agula muwanana kati abantu bangi nnyo abeerimbise mwene enkola nti batunda n'osanga ng'atunze ekifo kimu bwe kiti nga kibuzizaako abantu 8 weyabaye nti oli newamugamba nyina obukadde 2 tasalwa kubanga yakimanyi tagenda kuwamuwa kuliko abantu bameka oli najja nga njagamiza gamba loze nti wanseddenyezo yangambye niwaba byobukadde 10 bibanga byobukadde 4 kati kankukinyire ku ekyo ebiseera ebisinga ffe tulina abantu bangi betuwulira eyo nti ekifo ekimanyi kituuzamu abantu abana kusooka endagaano nokudako endagaano endala nokudako endagaano ndala naye nga muntu sokozede wakati bakiya mutima bagujjawo okujja nga bagenda basayininga ku ndagaano ebeereze nze ntera nnyo okugamba bakilayanti bange nembagamba nti wadde kyeya muntu mukulu nnyo mweyo ensonga naye tolina mugisigamako nnyo sooka weebuuze ku baneighbors abeetoolodde ekitundu ekyo bajja kuwulira ekitundu naye banga ono bamutraining oba bakola ki bamubuulirako
mbagamba nti ono bwajjanga okulanga bwoti client wajja kumugamba bwoti noda kumulala basatu kubana ja kufuna mu mutuufu osanga omu n'akugamba togula mukanga omusinga kati ffe wano mu isiko property consultant tojja bisangawo tayako biyingi mu mazima olwaleero client bwe muguza mu ndagaano kati nga mu siketi zola kati wano zino ndagaano naye ng'ekyapa kyange Chapa chicho? Yes. Never. Na okusimulako yes. Nebula matano kwa atano okugwiza wabula abeera sio okujja okugula ali ku safe side kubanga akoze ku owner. Yes. Ate nga owner yakoze eki yamubuzizza. Owner weefulira otya kiraati wono omugamba nti nedda najja nekugulako n'ompandira n'endagaano. Era nze tulina ogamba abaklayant bange tujjako nga nfudde tujja kusasula obusuulu naye nga nkyali mulamu eri muntu ujja kujjako obusuulu. Yes. Kozi nze yakuguza bwayo sasula obusuulu nze ekyapa kitandikira ku bunene ki? Ekyapa wewaawo olwaliro tulina kusinziza mu district muli bwe tugenda mu Kyaddondo ojja kusanga nekapa kadesimulo omukaaga bakikola bakukolera ekyapa naye wano mu Bwakiso batandika ku desimulo 11 kale 10 nga commercial. Yes, waliwo ekibaita commercial ne residential kali kuno ku luguudo kwe tuli byapa desimulo 8 desimulo 10 ogenda ne babikolera naye nga Bwakiso etandika ku desimulo 11 okusingira ddala. Yes. Anyway, tunaatera okusibula omukulu waliyo ekibuzo kimu nga bibiri era ndi musanyufu nnyo okuba nti ndi mu offices za ISCO property consultants. Nze nange nze consulting nga client zizenga bagambira ate bamaze okugamba noonya ISCO kati olwaliro n'okuwa ekyo enteekeddwa okuwa lwansonga nti bwe mba nkumi naffe okutandika okwegula ate ffe mwattu tetwafuna mukisa ogwo bantu ffe kwebuuza ku bantu ng'olunaku naso okugula poloti nagula poloti nga seebuuziza ku bantu naye katonda yali wakisa baideni temwali mubufere mungi kati ate nekinze natandikiraawo kutandika kugula nagula poloti kange akasooka agula kamu kitundu akasooka kakade kamu n'ekitundu nentunawo miliyoni zaali 6 nga wamaze okugula nagulawo leero wayitawo mwezi gumu namba miliyoni 6 ola kyengamba abaana nti bakuseera takola ki ogenda gula ewantu kulowooza nti wabuseere as long as wali genuine wabutulamu buli bbanga eyitawo akasente keeyongerawo buli bbanga eyitawo akasente keeyongerawo nga wali ekyalo ekimu awo ng'obudde ekisobola omusajja yagulawo 2 miliyoni zaali 4 nagulawo 2019 zaali yagulawo mmeka miliyoni 4 zaliteeka wayitawo bbanga ki nawayitawo 2019 nagulawo miliyoni 2 ettaka teririmba era teritaka lya bbeeyi singa oba okuza ekintu ngaakukiguzeemu butuufu bwakyo investment oba kyekintu oyinza okuteeka sente oyinza okuinvestinga yomani tosobola fiirwa tosobola singa obuguze ku bantu ngaffe kati nyondo gwe mbadde nkulaba kyamanyi nawe olibunubune era nga maofisi yange mwinga mufere oba oli mufere wali wansi ukitegera obokoma era walibadde wali okuliddeko oba wali ogobereddeko nga bakaaba kati ati sobola kukola mulamu bwange kanji abatume baki era kyobola omwana mugamba nti natundawo sente bwenda oseddemu ngo bakusala kwazika ate ebintu kyotola kikyo anyway kati gwe idiyo gijjawa obana ngina bwe nalaba nengamba idea yokugula n'okutandika okukola nagamba kino kinjagala okutandikiramu buli ogijjawo osimako olowooza kyogenda okutandika oba kyajja abruptly mechanical engineer yasoma naye olamuga okusoma nze omuntu kuba takozesangako ntandika okwekozesa nolyeryabasano nyamirimu kuba naye saagala mulimu kozi bwe nakulira wano wembi ni mukitemu mwekulidde si munazaalibwa naye mwekulidde mwalimu emirimu nga okutaba okukyakola mwatu ziragendanga okusoma naye nga mukeera kumakya netiikula amatooke isole eddala wojjaga ojjagifuna totyanga muntu
nesinze muntu kiriwo kiri nti awokonyewo mu katono nkusaba mu kulisiko nja kukomawo otuweeka interview ako abantu bangi nnyo bali successful mu bulamu wabaana kye beekoleddewo naye ekitu kiri nti balina gye bakudde naye ne batulimbalimba so kino kituyambako nti n'omwana ali alina embeera gy'ayitamu kimuwa amaanyi nagamba olaba ne isco ssaawa zino trilioniya yaliko mu mbeera bweti nekibanga kimuzaamu amaanyi oba oyambye bulabe baana bali wansi baana bangi betunulira nga limu sente ng'akola sente naye nga tamanyi zikozesa kuzaaza sente ezo okoze otya esiringisi olukumi olufule ku myezi omuntu afuna 12 agenda kulya ku kyakala kwambula bungi kunya bungi ngalowoozaamu ekyatamanyi kiddako eri baana bambata twetambulira naye esitole sala agendayo nene nnyo nga tumaliriza njagala obeeyo n'obubaka buweereza abo abaana abali abagwamu essuula balowooza nti bo Katonda yabakulimira osaba omwana agamba nze banange sima bandebeerako bwe tibandekolako tebandekolako kiri tabandisobyekungaanya otiddemu nedda ne mubijjawo nsonga nti tekigasa kakati abawala n'abalenzi bonna bagattire wamu omwani ali yaine omulimu gwakola oba mulimi oba akola kinengala mu mutuufu agwamu amaanyi agamba akampanike abalala bawanikanaga nti okunywa omwenge abawala ne bagenda mu streets nsaba okunganya message batuulemu ngenda kuyita muntu mufunze nze omanya nze isikolejaze nga basinga okumanya kati saawa zino bali bamanyi roja nze omuntu wampita roja amanyi tukuze naye bwampita isikumanya nti oyansanze mu ttaka kati kyensobola okuwaddiba gyensobola okuwa abaana otanyuma mulimu nze kankugamba bantiikira naye mukuntikira nasanga abo maka y'amatooke esitole ennene kyobola asagala nyojakonyo naye kambawekako munaye mbakuntikira motoka nepakinga ekitamu awo yaliko amatooke nenzija mu kiggawo ebibuwe ndali okutikula amatooke naye nga baba kuntikira sakola na pate nze muntu atakola pate nga bantikira okudda kugereranya era teri amanyi nti nasoma naye nga neyingini amutuufu mbukuti ennyo naye onamala ebyo nemanya nti kati muganda sigenda kumputinga na mirimu mitono ndandika okutikula amatooke sanyuma mirimu era nawe ali eyo bulaza bwa sisita wange obanga olina wooliga kweyagala kubeera sumati waya ensi ekulemi kyenza okugamba tolwaleero nze onamalaawo negamba no kati saana kuyiriba nayiriba nabeerawo mutakisi nga saagala kunkozesa bulamu bwange bwonna sagala kunkozesa enyo okubeera self reliant nti omuntu nebeerawo tonkaka tondagira nnyo nkitegeera naye omwana abeereeyo nga tayala akola ali ku nyumba z'abazadde be naye afuuse taata ku nyumba z'abazadde be kati noweebuuza kikiggwe naye nga nze kyembagamba nti ninga okuseebinga sente manya gooloyo mishoni yo gitegeere ambishoni yo ki naye omwana agenze ebweru kageza abaana abaganda bange abasita bange bona abali ebweru agenda ebweru Nnyombe omwana nga agenze kukyusa bulamu bw'atuuka eyo omanyi kyakola bwamala okufuna akadde oba miliyoni 2 ajukira maama we maama ali mu nyumba mbi maama abadde alya kawunga maama munagwa mwenge ettooke tanazimba bulamu ali kuzimba baana ali kuzimba maama ogamba kyabulabe nzogere bwe nekisobola mugamba nga sina kutuusa bwange kyabulabe nyumbanyi tubaddeko bakaaba oli maama ngamba omukisa guba wabazadde nyina osobola kuzimba maama nagenduka kati oba banawa kwezimba sooka olina kuzimbira maama wo soka wezimba leno bali tuwerabya maama wo kino kyala kikugambe nze muntu eyasooka okuzimba wana akayumba kange akasooka kali awo kiremawo nsobola nekazimba kaliokabuumuzi busatu nekazimba awo bwenamala okuzimba eyange nemanya nti kati netandika okusobola okutakatakamu netandika okulaba nga sente zize nenzimba maama wange ati mukyalo namutumba maama gyali naye namuzimbira akayumba nenkomawo Kampala kyabulabe nnyo gyoli olishiwo naye olishiwo otya nti gyoli omulimu gujja kubeerawo pakapaka
singa bakugobeecha ate ekibanja kyoli mukuzimbako si kikyo si kya maama wo kya family awo watonawo obuvunanyizibwa si wo mama wo nawanaavaawo ekyo kifuka ky'Abaganda tosobola kati obaoza ekintu ekibyenyi mulamu sooka weezimbe then otandika okulabira naye omwana abadde akabuuki okulabira abaana abangi abali Dubai abali abagenda okuba ekye bwamala okugendayo bwati omwana we abadde asomera ku ssomero ya mitwalo eki bwatuuka omwana nga amuteeka ku lya mitwalo 9 kyeyajja kikula emyaka eki agenda okubayo nga omwana alimu P3 oba P2 oba P5 ate kyasobola kudda kumuuza mu ssomero lya Beirut yagala kumuuzawo oba okuza ekintu ekyobulabe nnyo otamanya sooka ozimbe omwana wo atambule mu mitwalo 5 nga kapitawo bwawera nga bw'osuubula oba nga bw'okola bwawera n'oba mu bizinesi gy'okola ojja kusobola okujja omwana we ne wansi gy'ali omwambuseeko wano nga bwekiri ate ato Katonda abayambye nga ffe gyetuli ne tukyasobola okubabuulirira ate ffe twafuna kyansi etubuulirira okufuna abantu abatubuulirira nze nayiga okukola kale nakola ne ssengange yalina mukyala mukozi nga eyo sitoli gyenjagala ojja gifuna mu Fuluspin nene naye nze nayiga matukuzesalina omuntu agamba teri muntu yakubiriza waze badde manye wobeera okulidde ekimataliika eyakutuuzanga mama yakutuuzanga n'okulidde kintu kikulu kwaze nakulira omukoloni wange basenga naye omukoloni yali mukozi omusajja muteekereza nnyo era ebiseera ebisinga abajjanga bagamba omanyi bankuta mutabani wawasengange naye nga sirobule nasobola nti ntambulemu mu ngatto ze nti lwasobola byenkola bifaanaganako ngaye nti amanyi okulaba nga ssente azikuza ekifo kyozisaasaanya era emusajja kyasinza okutuulaawo ng'alina ssente omanyi mutalayo mugiregamukodoni wange era otudde kukawumiko kakaawo kalaba naye ali mulamu we yeeyagala lwaliro afuna buli kyali basajja bangi abakutisa abakaddi yeye akyali muvubuka olwansonga emu yateekateekera obulamu bwe obw'omu maaso ekyo kyokka tebigwa malojja tebigwa bugomu naye olwakadde tujja kuddamu tukunoonyeeko tuwa sitooli erisobola gyerekereza nenemuko naye gasisaba busabe ojja kugituwa batutuko togedde ate sitowani ali yabeeko nekyakola ki njalanyo abaana abo bayige balabe kufu tebakitaffe baavu n'okukyala babayitanga bantu nnyo naye olwaliro bwetuukayo nga kadi webanga tesookedde waka waffe tebako wegenda bulala esookawo nefaana kati ajja n'abawo ekitambiro kya mbisa naye nga baligeri tegenda bamuyita nasooka nenkola investment mulamu mu byange nga unalowooza ku famire nalowooza ku famire monalowooza ku famire ozamala ab'enganda mulaaza iwange naye nga bwetyo abaganda bange abali eweerwa mwagire ennyondo gremu mwagire ennyondo estes naye asobola okuvaayo sira kyamaanyi kyezamuwa okujja kusaala buli sande ngenda nebaza Mukama Katonda nemusaba Mukama Katonda akadde kisooka ekyo abampadde ate nze kabusese abaganda bange mwena abali eyo mwetanire okusevinga ate nga investinga ate nga mulimu abantu balina enkola eno nga ayagala nnyo okusevinga akasente kendabira nga kalabakaawo ng'ate enyuga kwatukateeka mu kintu oyo mwavu omugagga tabya na sente mukwano gwange mulina akasente akolera kati n'okugamba kako ka investing yagamba nedda sente alabira nga nzirabakaawo ate nga alina sente nga nzirabakaawo ekizibu ekijja kizibuwalira tugantuwerawo olina mukwano gwange nga yalina sente zalina obukadde bwe nga ataano abulinaawo naye nze nga ndi awo ng'oluswa n'okunoonya manyi nti waataano nga ziri ku akawunti
1 million $25 nga ziri mu saturation aziteeka mu business nezikola amangoba asinga gwa ali mu kutopika ku $5 million ng'ozirina ku account. Kati oyo omulaba omwana nze nina mukwano gwange namugamba era sala mwongerako abeera mayawo namugamba nti gwe olwaleero muwala namugamba nti ekintu ekyo kirina okuyamba sente ozirina ozifuna naye kukolera ekintu eki buli mwaka oba buli myezi oluvannyuma myezi 3 gula kapoti okasuula kati alina okupoloti nga 10 naye onoba ogamba obutunda keyagula $5 million $10 million keyagula $8 million kali $12 million olwali sente zaakula ziri mukula ku supindi ekitono ekyo alina okuba nga ayingidde miliyoni nga 3 nga tamanyi aziyingidde naye nga bwe kitoko kiri neyanziza nnyo nyondo ate kulaba bulade n'ebigambo by'otubuuliddemu bagamba only one is enough was a person eyenza mukama mwaka naye ng'asuubiza kweri ensonga ngenda kuddamu eyo story tutuulemu abaana beekola kale